abaswazi bo bawangalira ndoza mama waswazi bali bamugobadde waka wali tewali muntu kale simanyi nnyo nze mama waswazi bamugoba batye waka ndoza solo ya blood ne yali yadda yali agiteeka buteresi ndoza nalanga obulamu bugenda nagamba kandika amazima gano nga ngatudde nga wakkiriza nti omukutu guno kolabira ebintu ebikuzimba oba ebikugasa nzikiriza nti nno gwe eyatweyungako edda okola kyamaanyi nnyo ate ne bakusubscribinga please kikole tube nga tutambulira ddala mu maaso nze ade wubafuuse kimwe muyanja nkoze episodes eziwerako nga twogera ku mwami gwe bayita Principal Job Paul Kafeero ono ebbanga lingi oba ebbanga ddene abadde mawulire mu bintu ebiri awo ebitagatta naye olunaku olwaleero ngambye nedda kano nnyo batabani be abagambibwa okuba batabani be lwaki ngamba bagambibwa because DNA tezinnabafuluma tezinnabafuluma kitegeeza tuba tetusobola kukakasa ekituufu ki naye nga agenda tuwa olugero lwe owa sitole ye okuva ebyatandikira lwaki tutuuse wano ku kalumanywera ono era bangi mulabyeko mawulire walala naye nga Focus TV nagamba nti tusimbaku amannyo ku nsonga mpaka betugivusa nkwaniriza se nze asinze se obulamu bugamba ki obulamu bulungi sijagamba nti bubi lwaki ogamba nti tojagamba mbu bulinga bwa nnyaanya obulamu si bwa nnyaanya naye era busobola okubeera bwa sausage ekola etya buyinza okuba tebugonda nnyo naye tebukaluba nnyo nnyo mbuliza ku balabi baffe abafocus abalabi abatulaba ku media eno erinnya n'eddoboozi bagamba amannya gaba ga Kabaka erinnya n'eddoboozi nze Eweki 20 Katumba era nga ndi mutabanyi wa Principal Job Kafeero wankubadde nti kati tuli ku DNA manyi buli muteekawo embeera ya DNA processing ekyakolebwa kitegeeza twabaawo mwana twabaawo taata very true yes okuleka nga tufunyiriza uti entuufu ntumanya kyekituufu njagala ekyo onnyonnyolemu ebintu byatandika bitya ebituuka paka wano bibiri ebintu bya muzeeyi ebintu bya muzeeyi bino eno byatandikira ku mwana ayeegaana bannaabwe era ng'omwana oyo yateekawo embeera esindiikiriza okulaba nga agamba nti ono si muganda wange ono muganda wange so ebintu ebyo tebitandise lwaleero bagamba nti nga muzeeyi yakafa nga wakayitawo emyaka 2 bakadde bafe abamu batandika otwalangayo abaana wabula ab'ekika ne bagamba abaana bano si bammwe abaana bano si baffe baana bammwe kanoza ne bibeerawo emyaka nga 10 mbulayo emyezi 7 okuweza emyaka 26 maama yakuzaala muli bameka babagamba nti muli bakafeero mu maama wo maama wange nze ndi omu maama yatuzaala abaana 3 nina sisita wange anziirako bamuyita Winnie be bato ku ggwe be bato sisita wange yanziirako ddala Winnie then n'abalongo abali Spain ekirala mu Principal Kafeero ono igwe bakugamba yakuzaalayo yeekoomu oli maama akyali mulamu oba maama mulamu gyali maama mulamu kitegeeza saa zino omusayi ne bwe gugambye nti bukuwanze odda wa maama n'omugamba maama kakati daga direction endala amanyi kakati lwakuba nti swazi ono yafudde nnyo bamaama baffe okubeera abenze manyi waliwo omuntu omu nga lwakuba nti linnya nti muzeeyi yali wa linnya naye abantu abalala bafukasize nnyo ku bugagga naye nze kati nasuka dda mu myaka 18 olowooza njagala ki ng'ojjako okugamba nti kutegeera nti omwana wange sobola omugamba nti jjajjawo bamuziikaawo naye nze sisuubira kunziika bye baziika muzeeyi lwaki anti kati okusinziira ku nkaayana ezibaddewo kiraga nti oba osanga ne mu ddeeyo biribawo gw'olowooza tekisi kyankomeredde kino kiyinza okuba ekyenkomeredde naye obutakwatagana buyinza ozimbibwa leero enkya ne bulaga nti busaanyeewo naye nga weguba musaayi nga gwego tomanya ate mulala alivaayo n'agamba ne bano mubajjeewo kale mubateeka eri yensonga ti lwaki nti nze maama wange gyali era maama wange ku bulamu bwalimu niwalingamye nti daddiwo yafa bamuziika mu Limbo nandibadde ngezaako obugeza kumanya Limbo bamuziika mu Limbo ki mujjeyo muteeke bajje okunteeka kubanga sigamba nti oba sirina basobola kunziika naye maama wo buli wakugamba nti nno ono omwami yakuzaala maama yamanyi
era mama yasalawo so kati kirungi nti abaana abasinga bakadde bafe abasinga maze nakula mpulira mbaga muzee waffe yafa HIV biki naye nze ndowooza ebyatta muzeeyi birala nnyo kubanga ebbanga muzeeyi lyamaze mu ttaka abaana ffenna weetuli tewalina mwana n'omu yali afudde mu bakyala be mu bamaama bemmanyi tewali mukyala n'omu yali afudde okujjako kati abaana abajja abamu oluvannyuma n'agamba mamubuuza mami waaliwo n'agamba mami wange yafa nomanya nti ayinza okuba gyali naye nga yewala mubuuza bibuuzo bingi so kikyengezaako okulaga nti bakadde baffe abakyala ebiseera ebisinga ne waba alina obusungu ekikwatagana n'omusaayi takiteekamu nnyo obusungu tebakisaagiramu bwa kati ku myaka gyengenda okuweza emyaka 26 maama wange yayagala okundaba mu mawulire nga nyombera famire kubanga mba mulaga nti yali mwezi era ensonga nti ebimu ku byatuleetedde okulaba nga DNA enejja ey'okugyako muzeeyi obutafaali we yegenda otuyamba okulaba nga tukomya erinnya lya Kafeero okubeera omusajja omwenzi kubanga gye tukoma okujja mu mawulire nga noli abeera yagala okola content tweyongera okulaga abantu nti muzeeyi waffe yali mwenzi naye kano ke kaseera bategera abaana ba Kafeero oba bali 7 oba bali 6 kiri ekyogamba nti Kafeero yali mwenzi kiveewo n'erinnya ly'okubanga basobola omwogeera omuntu ayafa si kirungi. Yes. Eriki njagala tuddeyo wali emabega okulaako emyaka ogenda weza 26. Yes. Wafunayo ko omukisa ogusinkana taata nga akyali mulamu oba mu buto inawo memory najjo jjukira ebirako ne taata because yafa ndozo eri myaka nga ogenda muzeeyi yafa 27 memory yo inamuko scene yonna emijita scene akaseera konna akamuzeeyi bulina bungi anti kati okuzaayo mabega nga oyagala bitandike nze banzaala UK Fulham kati mu mwaka gwa 2005 muzeeyi yatandika obeera mu mawulire nga bagamba Kafeero afudde, Kafeero mulwadde. Jjajja wange omukyala azaala mami wange n'amukubira n'amugamba nti leeta omwana oyo bamuwe erinnya naye ndowooza maama muzeeyi yali yamugamba dda ankomyewo naye nga maama yagaana kati jjajja we yayogerawo ati namugamba nti leeta omwana oyo bamuwe erinnya taata we tubuya mulwadde maama n'agamba nze namugamba atuume eno omwana erinnya ng'ali eno yagaana okitegeera omwana wange takola ki Mama basinkana ne Kafeero bali basinkana UK. Ndoza bali beerabira eno. Ne kati mama ngeji kozi mama yali nnyo ku side yabeeranga nnyo n'omukyalo yava ku bwa speaker. Omukyala alitwala Rebecca Kadaga. Yaliko personal secretary wana abeekyama. For example ayina meetings agendamu wabweru mama yali secretary mu bintu ebityo. Kati mama yatambulanga nnyo ate nga alina mukono obulwadde bunuga n'amazzi g'omunyingo. Kati gatwalanga sente nnyingi. Kati okujja adde ate myaka 5 ate badde mbamuwa mukitegeera kati yeesanga afunye n'omukisa afunye eri omuntu n'abeera ddala eri so kati mu mwaka gwa 2005 maama jjajja amulemerako kubanze lwedde nze amanya gange kuva dda nga bamuyita Trinity Eric kati erinnya lino lya Trinity lyali lya ddwaliro nga omanyi nti amalwaliro g'abazungu ne bakuzaala nga ddaddi tanabakuwa linnya baleka kitwandise nga surname. Bo bakuwa erinnya okusinziira ku ddwaliro eryo ekitiibwa kye lirina ayinza bayinza okuwa erinnya ly'omuntu ayatandikawo nga lyeritambula oba omuntu oyo abadde nga ajja afaayo ennyo ku maama wo yo so kati ekyo bwe kyali kati mu mwaka gwa 2005 maama ndowooza 2005 nge aggwako awo maama yapondooka ampeereza eno era jjajja wange yandisiivinga ku airport Entebbe sina muntu gwe najja naye bagamba bantekako keyateeka naye nali nkyali ddoogo nentuuka wano eno kati we natuuka wano natuukira bweyogerere owa jjajja wange nabeerawo n'akaseera nga muzeeyi simulaba kyatwala ddala ndowooza emyezi nga 6 nga simulaba era nga ngamba jjajja bangamba taata agenda kumpa erinnya aliwa jjajja n'akubira muzeeyi amasimu mayitirivu naye nga muzeeyi abeera bize kati mu 2006 ng'atandika mu January gwe mulundi gwe nsooka okulaba kitange waliwo omusajja bamuyitanga Posiano Lwakataka avuga motoka za mpaka kati yali alina driver nga bamuyita Mr. Kyambadde oyo muzeeyi gwe yatuma kuba naye olisi yali driver we nga amuvuga n'amugamba ndetera omwana oyo njagala kumulaba so nga ndaba muzeeyi naye olunaku olwasooka siru yampa erinnya olunaku olwasooka yanchallenging nga n'akatuuka yaŋŋamba onaba okuza oyagala kubeera ki manyi muzeeyi yayogeranga mpola ng'asooka akutunuulira enjala n'akutunulira mu feesi n'asirika amaaso ge gaabeeranga nnyo wansi
Kyatunulanga muntu direct. Kyali nga kizibu nnyo okutunuulira waati. Nga muzeeyi ebiseera ebisinga akubuuza ekibuuzo n'atunula wansi. Ate nga tomuzizeemu tayogera. Ekyo kyo mukwano gwe yakiŋŋambako. Kati muzeeyi namuza n'aŋŋamba kati kwayambuza gwani ne mugamba nze Eric Trinity. N'aŋŋamba Trinity taata wo y'ani? Ne mugamba taata wange simulabangako naye baŋŋambye. Nakomawo neno okumpa linnya. Kwajjukiza zono we yampita jjajja teyangamba nti bakutwala wa taata wo ne driver tanaki yayogera. Okay. N'aŋŋamba nambuuza onaba okuza oyagala kubeera ki? Kati nalina ebintu binali ntandise olaba nga nabanya abaana balabika obubi. Ne mugamba we naba nkuze nja kulabirira abaana abalabika obubi. N'aŋŋamba ekyo kirowoozo nga kirungi okijjeewa. Era we bada wate we yakimbuuza. Nambuuza okijjeewa. Ne mugamba nti weeyogere ndaba eri kati ffe baffe eri ewajjajja nalina manvi. Nalabanga nnyo buno obukadde obwakubanga abantu nga bukeera kulabika bubi kutamba. Ne ngamba abaana balabika bubi ate si kirungi. Era yaseka n'agamba naye mulimu munene. Kati koolo ne tunyumyamu nange yanabandeeta kya ice cream. Yandekawo ku ice cream n'agamba kyambadde omuzzeeyo ne banvuga ne banzizaayo. Najja nga ntumya emirundi egy'enjawulo. Kati omulundi gwe sijja kwerabira lwe lunaku lwe yantwala ekyaggwe. Era bantumya ku makya ssaawa zaalinga 4. Ssaawa ezo zaali 4 twagenda omusajja bamuyita General Katumba Wamala. Buli Lwakutaano oba Lwamukaga yagendanga n'amusikwati muzeeyi yabeeranga nnyo busy ku weekend. Naye ku Lwokutaano muzeeyi yagendanga mu kikomera wa General Katumba Wamala. Yali mukwano gwe ng'amanyi ogenda on a personal level baali ba mukwano ddala nnyo nga ate bagamba muzeeyi yali muntu w'abantu naye nga okwagala kyali nga talina buzibu yali ayagala abantu naye nga okugamba nti asobola okukwagala n'agamba nti mukwano gwange tekyali nga kyangu era baali nga abantu balondemu kuba bagamba nti ayagalanga nnyo okwogera n'abantu abamuwa ebirowoozo ate nga ndowooza bano abasinga nga obungi omukulu tubulireyo abasinga bamupraisinga bupraisinzi weebale nnyo kati olunaku olwo nafuna omukisa n'atambulako nange kubanga we bazijja wajjajja twagenda ku Fidodido kati Fidodido eyo giraba wansi eyo awali kyaki ya Paasa Kiweweesi eyo bazanyirangayo mizannyo kyaki eno ndowoozeze wano mu 2010 awo oba 2009 awo kati abo batundirangawo ice balinga ice betunanga binene nga biwooma kati nga bano baserebu baleetawo abaana ate ne bakuwasa ki ice awo n'azuba n'atambula okumala essaawa agenda okudda ng'okyali ku kintu kyekyo miyo nga taki abazadde baayagala ng'otwalawo nnyo abaana infact kati n'essaawa zino bw'otuuka ebipande bya ice cream ebikyaliwo nate muna tebakyamutunda waliwo ebipande bupande babirekawo kuba kati so baba mutunda naye nga ze wansi bateekayo kyaki kati nange muzeeyi bwe yajja nga amaliza ise n'agamba nina gye tugende ayaka muzeeyi yali ayagala kuntuma linnya lya Kigundu alina omukyala gwe yakubira n'agamba kakati ono njagala ddeyo wa maama we n'esi kati lwaki tatandikira eno okusoma sagala abaana bange embeera gye ndi musingi batandika kati nze nagenda ova eri nga ntandise naye kati e London ensoma yaayo ondala ku bebye ono ayazaalisa maama wo nga tuna batandika agenda mu baby class biki ebyo ono omuzadde ayazaalisa maami wo alina keeya gy'akuwa ng'omwana wajja kati fere London okulaba ku maama lwalinga lutalo nga maama omulaba otya akeera agenda akomawo kiro kati oyo yalinga keyateeka ajja kati ng'akuyitiramu awo kuzino kuzi ABCD ezo kati zingenda okujja eno nga ntandise otegera naye nga sobola kujjukira bingi kati wendeeta muzeeyi waŋŋamba bankomyewo waneeno alagira ntandika okusoma kati okusoma kwange okwaddala jjajja yali agambye ntandika osomera ku ssomero baalitanga Bweyogerere primary school era n'agamba andi wala nnyo mumuleete e Lubaga ne Bweyogerere nanzigyayo n'agenda wa Posiano Lwakataka namugamba njagala onfunire omuntu asobola okulabira omwana apangisa n'ennyumba kati nze ntandika okusoma era ntandika okusoma ntandika Kampala Parents Lubaga awo natandikira okusoma ntandika okusoma kati nga eyo mbadde jasi obadde onziziza kati oli wakulabye for the first time banya nnyo ofuna akahistory ako ogatta otya ne taata ono kati taata wetugenda wa General Katumba Wamala nali simanyi nti musajja w'amaanyi nze nalabanga muntu ate jjuka muzeeyi kyetwatambulanga ffenna nga lwatambuddemu nawe ng'owulira bulungi kuba kusoma badriver be baatukimanga nga driver yanguwa n'akutwala naddala tunakima abaana abalala kati
atugenda wa Jeno yalina entebe gyatulamu nga bamuyita omukulu nga yalina entebe gyatulamu nga yakatula ne baleeterawo kaneiro ke. Kati Jeno yava mu nnyumba n'amuza n'amugamba nono naye mwana waffe. Kati muzeeyi namudamu n'amugamba munabamanya mutya. Kati nga wayiseewo akaseera nga boogedde namugamba mwana wange naye maama we tali wano alinamuko obulwadde obumuluma ali wabweru eyo naye mwana ono mbadde njagala kumuwa linnya nasobola okulaba nga asobola okuddaabiriza ebirowoozo byange. Bino mbikugamba. Kati Jeno n'asirika. Kati nze nafafuna ebyokulya nze nenzira ebbali n'abaana abalala awo ne basooka banyumyamu awo no bokka ng'abakulu ffe ne tuzannya. Kati saawa zaalinga 6 kuba twagenda saawa zaalinga 4 saawa zibeeranga 6 awo 7. Jeno n'agamba muzeeyi namugamba naye waaki tomuwa linnya lyange kwa muzeeyi n'agamba ono y'ekigundu. Namugamba bamutwalidde ssengawe. Muzeeyi namugamba mutwala lwaleero naye y'ekigundu. Kati Jeno n'agamba ono omwana kati wange ye Katumba. Mutume Katumba. Okay. Muzeeyi n'agamba Katumba nagamba we namutuma Katumba ajja sigaza ebizibu bingi naye nga wongambye kamutume Katumba. Muzeeyi yayogeranga bw'ati. Ebizibu biva ku kibivaawo. Muzeeyi wakali kyakusiya baba yali asaaga. Kati awo muzeeyi era yantuma kola olunya lyantuma Katumba n'angamba genda ogambe jjajjaawo gwe Katumba ewiki. Era tayagala yali atunite jjajjaanye. Jjajja azaala maama wange. Genda omugambe nze Katumba. Era maana namukubira n'omukubira kubajjukira bayamugamba omwana mutwala Kyaggwe. Era kola lyantwala Kyaggwe. Olunaku lunasooka ogendako mu nnyumba eyo gye nwanirira okuddaabiriza. Eyekyagwe era tewaliyo mukyala. Asangayo abaana abaswazi bo bawangalira. Andooza mama waswazi bali bamugobadde ewaka. Wali tewali muntu. Kale simanyi nnyo nze mama waswazi bamugoba batya ewaka. Ndooza solo ya blood neyo yali yadda. Yali yagiteeka buteresi ndooza nalaba nga obulamu bugenda n'agamba kandeka amazima gano nga ngaatudde. Okay. So bwe ntyo enfuuka Katumba alina gye yantwala bwe twagenda mu nnyumba sajja muganda. Mu nnyumba ye mubaamu n'ekisenge kye. Yantuuma erinnya emmwanyi nazikuteekamu 2 n'ebikolwa ebyali ebyaliwo awo namana ntwala eyo Lugazi. Alina omusajja gye yantwala eyo bwe twavaayo nankomyawo wajjajja. Era okuva ku olwo nangamba kati atandika okusoma ku bitabo bye temuddamu yayitagala nnyo kweyita Katumba. Yangamba gwe Eric Katumba toddamu kweyita lwa Trinity. Kubanga Eric mama yali ntuuma. Omuntu alaba saawa zino nze bw'ombuuza ati my 6 years nyinza okuba ebimu babufaananyi nga sobola binnyonnyola. Emboozi eno flowinga gwe nga bw'ogikoze jjajja yayongera n'akujjukizaamu oba obyogera what you kati bino byokuva ku airport bino kola ki ebijjajja yabiŋŋamba ne kati wano mu 2006 wajjukira wano mu 2006 awo otandika otambula nali ntandise okujjukira ate era okuva e London n'ebintu binali nsobola okujjukira naye nga onagamba ntosobola kumala mwezi ng'obijjukira naye nga osobola okujjukira nti kati mami lwali tugenda ngo mu meeting nga twalinyanga train we tuva mu train eyo memory ebaawo nekiba kizibu gamba nti train yali erabikanga weti twasasulanga pound weziti. So kati waneeno byensinga okujjukira 2006 awo olali ntandise okujjukira bulungi. Eryo okufa kwa taata kusangawa? Okufa kwa taata eyatuyisizemu kaawo mu kufaawo n'okuziikibwa byonna gw'oliwa. Okufa kwa taata kunsanga Kyebando ku Uganda Marwinyo owa Posiano Lwakataka. Nti bwe ntandika okusoma nze yangamba asomera bweyogerere ng'agala nsomere Lubaga. Kati nanzijja bweyogerere wajjajja nantwala owa Posiano Lwakataka wano bakitanga ice plant oba kati ekyuma kikyaliwo ekyebyennyanja. Kati emabegaawo waliwo ebbala bagiyita Train Swimming Center. Kati waliyo ennyumba eyo. Nabagamba mbu muzeeyi yali agiguze naye kati kati awo bwe nali mbeera kati kunsanga awo mpulira ntya nti muzeeyi afudde. Bifunga muzeeyi tanafa. Muzeeyi basooka ne bamubika mu 2007 mu Gwokubiri. Owulira bwe bamubika ne ŋŋamba kyambadde nze kennyini ne nga kyambadde badde nsaba kuntwalako mu ddwaliro nawudde bagamba muzeeyi yakoze eki kyambadde nangamba onaaba ovudde kusomera akawungeezi ngenda kutwala mu ddwaliro. Era bwe navaayo kusomero nantwala Ensambya. Bwe twatuuka Ensambya abasawo ne bagamba nti ono omwana wa Kafeero ayagala kulaba taata we. Abasawo ne bamugamba
famire ya Kafere yona ina tekirizibwa mulaba okujjako nga awonye nga tumusiibudde naye wano wakirizibwawo abantu babiri wakirizibwawo bisirikirwa ne Misa Kisemakula pozi ne muzeeyi Musisi odevawa odeveri basawo naye oda ndowooza ode n'abasawo baagibawa buwi kubanga jukira muzeeyi yali alina ebintu bingi akaseera kaatukanga buli ajja agamba nsayiningiraako wano nteeraako wano yes so kati abasawo bagana ne muzeeyi we tanafa muddeeyo akasawo era tugenda musiibula mugwokubiri nenzirayo ntandika okusomera biki ate era mugwokuna era ne biddamu muzeeyi akoze eki muzeeyi afudde mugwokuna ne biddamu awo era nezamu nembuza kyambadde nagamba wa muzeeyi wakyali mulamu kati awo mugwokutaano nzijukira olunaku lwali balwakuna kwanjukira nalina ogenda ku ssomero nga mpulira amawulire nawulira na ku radio Simba nayagalanga nnyo obeera ku WBS kuba WBS kabeeranko omukyala bamuyitanga Straka Baby yakolanga program nga bagiyita Late Show kati bakyazangako nnyo muzeeyi oluusi bati bamukyaziza baleeta video ze enkadde munange mbandi awo nga